Alimpa kunsabira. Kabebi kalenzi kawala. Kalenzi. Kakulikire ddala. Kafaananyani. Dadi wako. Gwe tekalina kye kakututteko. Nange yanfaananya sinze fantata. Oba nakawere. Bulungi. Akuji katuukira mu budde. Omwami essanyu awamutegeezezza otya? Yabaddewo ng'akimanyi bulijjo? Yabaddewo ng'akimanyi. Wamukubira kasimu yakuwerekerako mu ddwaliro yadde naye mulwadde byali bitya sokka ombuuliremu? Twali ffenna. Leero nsimba nengenda mu ddwaliro. Butera kakozi kalenzi. Akalenzi butera kusimba nga bukya. Naawe bwe gwali? Mpulira bulungi nnyo ng'omuntu omulala yenna bwe yandiwulidde. Akuba nti ate ku sayidi yange kyanjawulo mukko nti nali ngenze simulabyeko omwana. Obulamu bwange tebubadde bubi nnyo ate tebubadde bulungi nnyo olw'ensonga nti sisobola kukola bintu nga luli bwe nali mbikola. Nti mbadde sisobola kutambula nga luli bwe nali ntambula. Naye ng'ekyebbeeyi mbadde nakyo nti obulamu mbadde nabwo nga n'ebintu Mukama akyabinkoledde bulungi. Ebimu ku bintu ebizibu okukuuma be bakyala naddala nga tuli mu mbeera enzibufu abasajja. Omukyala kati nakawere. Mubadde mu communicatinga oba just wafunye bufunyi mawulire nti azadde? Omukyala namuwasa omwaka ogwaggwa mu mwezi gw'okuna. Okuvaako olupaka n'olwaleero tuli ffenna wano. Omwana baby boy. Amannya twamutumye ayina ebyona loading. Amakulu kitegeeza nti ayina byonna loading. Teri mukazi aswasula ababbawe nga mwagana abambuzi. Ezo ngazi oba omwagala ababbawe olina omugererawo. So abasuulawo baba tebaagala abantu baabwe? Baba tebabaagala kubanga oba omwagala lwaki oba omusuulawo ekizibu kimanyi kiggwawo. Alimpa musajja kikula ki awaka wano? Musajja mulungi. Ng'amalala g'obudongo tegaliiko? Mulungi n'okusinga ntuwe musajja akyasinga obulungi kwenaakala mu nsi. Really? Yeah. Tosiigira ekifaananyi. Saana kisiiga kali mulungi kyayinza ogamba. Wabuvunaanyizibwa eka wano? Nnyo yatali musajja amusinga nnyo. Ofuna amawulire ago osooka kubira kwani ku ssimu kuba eŋŋanda mama sister uncle? Nasooka kubira mami enzizaako dadi. Mami gwasooka kukubira? So tubuweemu ako ku reaction ye kuba abasinga bakitwala bulala. Batya? Bakitwala bulala wakati wo ne mami naye so tuweeko ku reaction ye ng'omaze omukubira akasimu. Manyi mama nzeko omulenzi gw'alina era nze first born we. Kati bulijjo alinda nnyo okulaba omuzzukulu w'omwana omulenzi era yabadde musanyufu nnyo n'amutuuma erinnya eryo ly'owulidde. Bulijjo Alimpa toli Muganda kuba erinnya bwe tuliwulidde. Ndaba wano waliwo comment nze n'agamba yii erinnya nga tetulitegedde. Nze ndi musajja wa Westana, ndi musajja Mukiga, mami wange Munyarwanda naye nga nazaalibwa wano. Okubeera taata gwe kitegeeza ki gy'oli oba okitwala otya? Kitegeeza kinene eri obulamu bwange nekitegeeza kinene ne mu birowoozo byange. Bwe tuddako emabega kati nzijukira lwe twakusanga eri nga bakuyunga amagumba ng'akabenje kaakabaawo. Basawo bakuwa ku ssuubi ery'okubeera ng'oddamu okuyimirira ku bigere byo opafominge okole activities zo zonna ze wali olina okukola. Akabanga ako kaggwako ne bakwongera akabanga akalala oba tekannaggwako? Akabanga tekannaggwako nti kati kino kye bazimba
tuzimba gumba pya tetwateekamu byuma tuzimba gumba pya era sawa zino bampadde emiggo kati natandise okutambulamu n'emiggo nga tebankuteeko. Okyafuna obujjanjabi mu ddwaliro lyerimu era obujjanjabi mbufunira ddala mala wiiki nenzirayo buli luvannyuma lwa wiiki. Endongo omuyimbi kizibu okugyesonyiwa ne bwaba mbuzibu butya. Alimpa stage okyazirinnyako? Stage nzirinnyira ddala akuba obuzibu bwe mbadde nsinga okusanga wano nga banninyisa ku stage nti baba bansitudde kati mba neeraliikirira okugwa. Oluusi ngenda ne ku stage nga sirina bulungi vibe olw'okuba nti bansitudde busituzi mu bbanga. Tomisingako ko ku buseera nga buli bwafunanga nga kati bakwatirira bukwatirizi oluusi okupafomingira abantu? Obuseera obwo sibulowoozaako nnyo kuba sigamba nti nazaalibwa bwe nti kati nkimanyi nti budde bwonna ngenda kuddamu ntambule. Waliwo abantu abatambula mbalaba mu ddwaliro we bajjanjabira begayaze wabali baawo bajjanjaba abantu ne baddamu ne batambula bulungi. Era kyendiko kati natandise otambula. Essanyu ly'okuzaala ssanyu terinyonyolekeka. Ye first born oba ng'omusajja wali wasigadde ensigo? Ye first born. Osobola kinnyonnyola otya kwali atazaalangako essanyu eryo? Essanyu eryo kwatazaalangako nze nga nze omuntu njogera kyempulira simanyi balala naye nga nze ndi musanyufu era mmanyi nti oyo ye musajja owa ddala. Ogambyeko nti omukyala wamuwasa last year. Ebyaffe ebyekivubuka oba okugira kwennyini okw'abazadde? Twagendera ddala waka ne tukyala ne bamutuwa mu butongole. Mukadde ke mwagenderamu nga ye Ronald Alimpa owa lusuku lwa seminti oba mukadde kali akalala? Yono yennyini Alimpa owa lusuku lwa seminti. Wakikola kagenderere fo tuleke emabega? Just mwenti bwe nali nkyagala nali mpulira nga ntuuse. Tetwalabako yaddeko bifaananyi lwaki ebintu oyagala obikuumire mu kyama? Ebintu byange ebimu si musajja nnyo nnyo wakugira nnyo nnyo bwe nti. Basitanga muba baserebu ebintu byammwe tebibula mu kamera kijja kitya nti nno gwe twekanze bwekanze nti wafunye ezzadde tetwalaba ku bifaananyi nti oba bya baby shower twekanze bwekanze. Kati ffe ebintu byaffe twabikoleranga wano omanyi abantu tuli banjawulo. Waliwo anyumirwa TikTok, waliwo anyumirwa YouTube, waliwo anyumirwa ki. Kati nze ebyo ebintu sibinyumirwa nnyo nze bwe nti bwe nkola ebintu byange mpola mpola. Jjajja w'omwana omukyala yazzeeko okulaba ku muzzukulu? Jjajja w'omwana tannaba kujja. Tannaba kujja. Ebintu ogambye obikola mu kyama bebi wa bbanga kituyinza okuba ffe tulabye nti ozadde kati nga wakwekadde ekyama? Bebi bamuzadde nga 15 omwezi guno. Kyabika abamawulire tulina kye twakola Alimpa. Nze ennaku 6. Nze ennaku 6. Twategedde recent nnaku 2 emabega. Yo omukyala maama w'omwana ali mu mbeera ati kati agamba ati? Maama w'omwana ali fayini talina tabu. Amannya gange nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings. Kakati nannyini nnyumba eno yeesiimye nnyo lwa nsonga nti eno biodigester era emigaso gyayo egigirimu gyagenda okufuna. Ekisooka tagenda keera lunaku agambe nti bannange septic yajjudde nti nno ajjaleta ekimotoka ate kimuggyako ssente ng'olwedde yagizimba. So biodigester tegenda keera ku makya nti ejjudde. So nawe ekyo ogwo mugaso gwe gusinga kubanga eri gundi yaffe twagikolanga naye ate era still ng'ejja n'ekulya lwa nsonga nti ebeera etuuka n'ejjula so etuuka ng'esigala ekulya wadde nga ate wagiteekamu ssente yo nnyingi.
ekyokulala nti beauty ye egenda vaayo eya compound nti nno pavers zigenda kuva eri engulu yonna gye mulengera paka eno amazzi era gagenda draininga gano ag'enkuba nga gagenda mu kaala akali ebbala awo nti nno beauty y'olujja egenda vaayo bulungi nnyo. Newe manjagala simbawo muddo kisoboka. N'oba oyagala simbawo muddo ogwo kubanga kati singa owa kamera waffe akulaga nti nno system ogira nti eri wansi fuuti 2 kweno level kutuyimiridde wansi fuuti nga 2 so omuddo kakube guyina emirandira gitya guba gujja mmera. Yes, bannange tetukolera bagagga bokka ate era tetusijja bayita baavu omuntu wa wansi omufuna mpola fenna gye tuggwa nange ndi mufuna mpola so sikolera bantu sina kika kye ngamba mbuno nno nkolera baneeno wabula buli omu era buli omu nga bwozze bwe tukola ki bwe tukwata. Kati Alihira Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamoocha Prince Charles Drive plot 45 Kamoocha we wali offices zaffe. Tuyina namba z'amasimu esooka ya Airtel 07017669992 neya MTN 0789224230. Abasinga batumanyira mu biodigester kuba bwe tuvudde nnyo mu kamera naye nga abaklanti baffe abapya n'abakadde bagenze bakitegeera nti no ne general construction yenna mwetuli.